بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره ولا يخاب من شكره ثم صلاة والسلام على من جاءنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. أبامي نبتشالا أبيبتي ووتلا كنتم بقد لبيك إسلام ميديا tubaniriza episode yaffe olunaku luno olwaleero ensonga gye tugenda otutambulirako yakuyunga luganda silatu rahmi okuyunga oluganda ezimu ku adhamu ibadat ibada ennene Allah subhanahu wa ta'ala ziyatulalikako ng'abasiraamu n'abantu bonna okutwaliza awamu. Rasul sallallahu alayhi wasallam yagisaako essira nga ly'amaanyi ensonga y'okuyunga oluganda yagenda wala ibada nnene twabagamba ne tubategeeza nti empeera yayo jjana ate okugigayalirira noweesuleegwa nagamba ku luganda wandimaliriza ng'oli mu muliro. Nsaba wakitibwa Allah jalla jalaaluhu Allah subhanahu wa ta'ala ffenna atugondeze omulimu gw'okuyunga oluganda kubanga si mwangu. Programu eno tutambula ne muganda waffe Haji Sheikh Hamza Semogerere omusomesa wa Labbaika. Nja kusaba Sheikh Sebo tolere kuba tulaba assalamu insha Allah ta'ala. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange Sebo. Naam. Tuli basanyufu okubanga atokomyeyo. Alhamdulillah. Ensonga ya suratu rahmi ensonga luganda Naam. ekutte wansi ne waggulu. Era mu bintu ffe bye tulabanga binene nga bizitowa nnyo ku lutimbe gaggadde ensonga luganda. Alhamdulillah. Saba Allah jalla jalaaluhu Allah akwongera okumanya n'okutegeera ensonga zino ate akwongere n'ennyonta ey'okwagala okumanyisa abantu ebikwatagana ku ddiini yaabwe wamu n'okubategeeza ensonga ezinaabayambako mu bulamu bwabwe bwe balimu ng'abantu ate n'okubateekateeka okusinkana Allah waabwe nga Allah waabwe musiimu. Mukadde wange ensonga y'okuyunga oluganda tugitambuza. Alhamdulillah. Era nze kennyini kamwa kwogera ebigambo by'ozoyogera binkutteko nnyo era nkakasa nti nina byenkyusizzaamu mu butya bwe nali nkwata ensonga z'oluganda. Sheikh nga tugenda mu maaso olwali luno njagadde tubadde tutambulira ku wasul al arham leero njagadde tutunuleko okwo ku qati'atu rahmi kukutula oluganda ekyennyuma ekyokuyunga kubanga nawe abaddu bataddewo amaanyi mangi oyinza okuloza n'okulowooza nti ibada. Naam Sheikh. Naam, bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi laliyil a'zami dhul jabarut wal jalali lafkhami wa alimul ilani wal mukattami وساكن بأمر محكم ورب كل كافر ومسلم بنى السماوات بغير سلام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سلاما يأدي الجميع سلامه. الحمد لله شيخ wange kwebaza nnyo okumpa omukisa okunkomyawo Labbaika Islam Media. Ensonga gyogeddeko ey'okubeera nti omuntu akutulawo oluganda eyitibwa qati'atu rahmi okutulawo oluganda nsonga nayo tulina okubeera nti tugyegendereza nnyo. Nga mu episodes zaffe bwe twagamba nti suratu rahmi okuyunga oluganda kitegeeza al-ihsan okubeera nti omuntu ayisa bulungi abamuli okumpi n'okutulawo oluganda kitegeeza okubeera nti omuntu asenguka hajar al-qarib osenguka abantu abakuli ku lusegere. That means nga yetwagamba nti abantu boyina okuyunga bali ku saidi ey'amaama ne ku saidi eya taata. Era omuntu seeka omuntu akeera ku makya nga takyakolagana na muganda we nga tamuwa salaamu. Omuntu n'akeera ku makya nga muganda we nga ye ne muganda we bali kabwanangu nga tebeewe salaamu tebeebuuza taagala yadde omulabako n'alagira n'abaana be bakole ensonga y'emu ti n'abaana bange sibalaba nga mubuuzizako oyo muganda wange. Ekintu ekyo kyekitiibwa okubeera nti omuntu akola ki akutulawo oluganda. Naye nga ensonga eno Sheikh nnene nnyo mu busiraamu era eri mu mazambi amanene nnyo. Qati'atu rahmi zambi ddene nnyo kuba lireeterawo okwawukana kw'abantu. Lireeterawo okubeera nti abantu bebeerako obumulumulu okubeera nti ono abeerawo naye nga taagala muganda we. Omuntu n'amuggyako salaamu
era kyova olabanga mu aya eri gye twasoma nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam abdullah bni abbas ali aginyonnyola wattaqu llaha alladhi tasaaluna bihi wal arham inna allaha kana alaikum rakiba. abdullah bni abbas aginyonnyola n'agamba okusinziira allah yakyeyali ategeeza yali ategeeza nti bano abaana adamu tubeere nti tutya nnyo okubeera nti tukutulawo oluganda. tya allah otya n'okubeera nti okutulawo oluganda. era ne tubeera nti sheekh mu bintu bye twatunuulira nti lino zambi ddene nnyo toba na kifo kya mujjana min asbab dukhul nar ezimu ku nsonga ezigenda okuyingiza abantu omuliro kutulawo oluganda. ate nga ffenna sheekh abali wano abatulaba ku Labaika Islam Media our main target hadafu ng'omusiraamu yenna jjana alfawza biljanna wanajata minan nar kuyingira jjana nakuona muliro. naye nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam okuba nti yagamba la yadkhulu ljanna qati omuntu akutulawo oluganda talina jjana kyo kikumala okwecekinga n'ogamba nti no mubutuufu nze okubeera nti njagala okuyingira ejjana n'okubeera nti ngezaako okubeera nti nkola ki nyonga oluganda. oba kitegeerekese sheekh ensonga gyokonyeko wallahi nsonga nkulu. olwaleero tulina abaami n'abakyala abatula ku lutimbe gaggadde ng'oli eyagalira ne mukutula oluganda ng'oli akyeyagalire namu n'agifuula n'ensonga. nina omukyala gwe nabadde naye sheekhe wallahi okumanya ensonga eno yagenda wala ng'omukyala ono antemeratemera ku mbeera gy'ayitamu ng'olwaleero abamusiraanyizza ekigezo allah subhanahu wataala kyeyamuleetera allah akiyisa mu baganda ba taata we famire y'abaana bangi naye mulimu omuddu omu allah subhanahu wataala bwe yawa ku nsimbi allah wamuwa ku nsimbi n'asalawo asikesike ku banne naye ate banne bagifuula mpalala nga bagamba nti ono yabawungayo mu shayatin okufuna obugagga. lwaki ye mugagga nnyo ate abasigadde bonna baavu? ne baleeta olutalo ku baana ne bagamba nti tebajja kusoma tebajja kubeera bulungi. nkakasa nabadde nawe ku ofisi waggulu awo ngundaba nina amazzi gensomereramu ku Qur'an omwana oyo muweeko nga wallahi ebizi byayitamu omwana teyabaka ku tulo ebintu bimujjira ekiro kyonna ayinza okukera ku makyanga engoye zonna zikutuse bazikutudde naye wallahi ng'ensonga abaddu abeinvestinze mu kutula oluganda sheekh nsonga nnene. buli famire erinamu abaddu abo abaafuula okutulawo oluganda ibaada nga bagitaddemu ensimbi omuddu akwata essente n'azissa mu kutulawo oluganda n'okusinga sente zayanditaddemu kusanyusa allah subhanahu wataala. seeka ekintu kino kiva ku kiki ekizaala ensonga eno? anti sheekhi mu nsonga eno y'okutulawo oluganda nga bwe twayogera wali mu kuyunga oluganda nti gwe gumu ku mulimu allah gwayagala ennyo ne nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama gwe akubiriza. kuba ffenna twayogera ne tugamba nti no nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama yogeranga ebigambo bitini nnyo ng'azzaako kuyunga luganda. era mu hadithi emu gye twatunula hadithi eyo ne tugamba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama ebamubuuza mirimu ki allah gy'asinga okwagala yakuteekako afshu salaamu okutoolagana salaamu n'okuyunga oluganda. n'ate nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama omulimu we guba nti tutegedde nti allah agwagala nnyo era sheekh shaitaani na erwana nnyo okubeera nti omulimu ogwo ekola ki ekitegeeza kyenyume kyekyo nti allah waba agwagala nnyo ng'omubaka yagukubiriza nnyo kati ate shaitaani eyagala nnyo ekyenyume kyekyo ekitegeeza shaitaani eyagala nnyo omuntu akutulawo oluganda eyagala nnyo omuntu akutulawo oluganda. ate ne allah kuba nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama mu hadithi mwe bamubuuza ayul amal abgadhi ila allah mulimu ki allah gwasungwalira ennyo omulimu nga allah gwo mu butuufu gumunyiiza nnyo woba ogukoze. sheekh tewali yandyagadde kubeera nti akola omulimu nga gunyiiza allah tewali yandyagadde kukola mulimu guliko obusungu bwa allah. sheekh okimanyi tosobola kwangula olutalo na allah tosobola kati akutulawo oluganda yenna akimanyi nti nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama agamba mirimu egibeera nti ginyiiza allah ti allah akubeerako n'obusungu yatandisa al ishraaku billah okugatta ku allah subhanahu wataala okubeera nti omuntu agatta ku allah n'ekintu kyonna ekirala naye yava ku ekyo kyeyazzaako
qati'atu rahmi okutulawo oluganda okubeera nti omuntu akutulawo oluganda mulimu mubi nnyo nnyo ogusunguwaza Allah era shekhi wenkugambira nti abatulaba ku Labbaika Islam Media babeere nga bagezaako nnyo okubeera nti beewala obusungu bwa Allah kuba owulira nti oyagala obusungu bwa Allah va mu kuyunga oluganda ogende ate mukutulawo oluki oluganda Sheikh example gy'obadde ogamba teri mu family eyo yokka yokka example ziri mu family nnyingi nnyo ebiseera ebisinga omuntu ow'oluganda bw'afuna ssente abaana Adamu kye basookerako okulowooza balowooza nti nno yaloze ate ng'abeera alowooza ekyo kyennyini ye muganda we oba yesenga we oba yani yamwinako oluganda amuli close era n'atambuza amawulire ekyo olaba nga Sheikh omumwa guno muki mubi nnyo kyolanga Allah yennyini wali ku yaumul qiyama olw'okuba nti ensonga y'omumwa eno aktharu shay'in jadalan abaana Adamu yatutonda nga tusobola azinogamba nti saakoze ekintu ekyo agenda tusirisa olw'omumwa okuba nti mubi nnyo mwajja giteekako looko ayogeze ebitundu ebirala alyawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun so era ne wano mutuufu omuntu asobola okutambuza amawulire nga ga bulimba bwe tugambira abatulaba ku Labbaika Islam Media oyo yenna akuleetera amawulire nga gakwatagana ku muganda wo fatabayyanu getegereze azina amawulire gonna agaleetebwa abaagalese yenna abafaasiku abamuki Allah amuyita ddaki njaakum faasikum oli kasita akugira n'amawulire nga galimu okwogera ku muntu oba ogamba nti yakwogeddeko kino oyi yennyini aleese amawulire kabeere mukwano gwo nfiira bulago sooka omuteekulula omuteeke mu muteeko gw'abafaasikuun nti onazze faasiku mwononefu kubanga atali mwononefu tayinza kuleeta mawulire ago diri otegera nti si mwononefu ng'amawulire galimu okutaasa fulani togenda wano bakutegekedde kino fulani togira bwoti baddu bateesetese kino ate nga n'obujulizi bwekolaki bwebuli ate naawe obwetegereze again oli okukasa nti awumudde ono si faasiku Naam Sheikh. Naam so omuntu aba aleesa amawulire gonna beera ng'ogetegereza bulungi kuba agenda kuleeta amawulire nga agagenda kukuleetera kutulawo oluganda kyembadde nkugamba nti mu butuufu mu famire zonna abaleeta amawulire bwe gatyo mwebali ng'oli aliwo ayinza okuba jjajjaawo ng'atambuza amawulire agabawukanya nga buli atuukako waali omanyi bajjajja tebatera kutambula naye abeera ewo mu kyalo eyo naye nga buli atuuka waali ava wamusizeemu obutwa ku bantu ate abalala baki seeka waliwo bajjajja abatambula nga ye atambuza amawulire ng'oli jjajjaawo ng'akuli ku lusegere naye era tubagamba abatulaba ku Labbaika Islam Media jjajja ono aba akuleetedde amawulire n'okakasa nti akukyankalanya ne muganda wo abamu Sheikh babamanyi oli abeerawo ng'amanyi nti ono jjajja mutabuzi ng'era kuva dda bamanyi nti etegeeza abooluganda abo tubalinanga bamanyikiddwa mu kika naye mu famire oyo gundi oyo ye buli wabeera tewayinza kubeerawo mu mirembe ayinza kuba nga namwana asengawo nga ye mutabuzi Sheikh wallahi maze nenzijukira kalamu Rasul sallallahu alaihi wasallam nabbi yagamba nti mu bantu wa minan naasi mulimu abantu nga mafatihu sharri nga byo bisumuluzo bya bubi nga buli wabeera ayina okuvawo ng'asizeewo obubi nga ebbanga lyonna wabeera yentandikwa y'obubi tusaba Allah ateesa omuteeko ogwo ate n'agamba nti wa minan naasi mafatihu lkhair mu bulamu ne mu bantu mulimu abantu nga bisumuluzo bya bulungi ng'omuddu buli wagenda wallahi walabikirawo obulungi saba Allah atuse mu muteeko ogwo kati abaddu abo tubalina mu families nga ye aliwo kutabula nga bwalaba abaluganda babiri abakwataganye kimunakuwaza era wallahi ng'ayinza okugwesa emirembe n'agamba nti Hamza nabulabe ne Bilali nga batambula tebabanga balina ensonga gye bagasseeko ng'egenda bagasa abo nina okubatabula seka wallahi omuddu akeera ku makya nga agifudde personal vendor tegamba nti gundi oyo tajja kuba na mirembe na gundi naye wallahi mutukola bubi wallahi ne Sheikh aba afaaki abatakimanyi nti kyaliko kyetugenda okutunula inshallah tunatuuka ku asbaabu ezireeta okutulawo oluganda aljaharu obutamanya sekoona aliko seitaani waman kana yumin billahi walyawmil akhir falyasura omuntu yenna yenna nga akkiriza Allah n'omubaka we alina okubeera nti ayunga oluganda
kati so omuntu atayunga luganda abeera takkiriza Allah naki naye sekazine kadino kankubuulire nze nina formula gye nafuna omuntu yenna kasita mumanya nti omuntu oyo mukutuzi wa luganda atemerera tasanyuka kulaba baluganda nga bali wamu mu families ez'enjawulo nze mu bulamu bwange omuntu oyo ate mukwatibwako ennyo ennaku kubanga nze mulina kiyingiza mu mutwe nti omuntu oyo abeera mu buwambi bwa sheitaani nga nkijja mu surati yusufu era Allah subhanahu wa ta'ala watunyumiriza nga Yakubu alayhi salamu agamba mutamanyi we Yusufu nti tonyumye ekirooto kye kino eri baganda bo bajja kukolera enkwe kubanga sheitaani eri omuntu adugu mubini so nze omuntu ono omuntu nenengamba nti wallahi fulani sheitaani yawamba buli kanyumiro ka bulamu bwe asanyukira mu kwonoona nakutabula saba Allah jalla jalaalu sheitaani be yawamba abali mu families ez'enjawulo nammwe mubayina eyo tusaba Allah jalla jalaalu Allah abatakuluzeeko obuwamba obwo nkusaba gwe atulaba ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media oba olinayo muganda wo ng'okimanyi nti omulimo guno gwe twogeddeko ezzambi lino eddene ng'ate ye mwe yeyagalira mumuteekeko mu dduwa kubanga wallahi yawambibwa sheitaani ayinza okubanga nekyalimu tamanyi buzito bwakyo kyekituleesa abasajja nga bano batumanyise obusu bw'embeera namu sheekh genda mu maaso alhamdulillah sheekh ku nsonga yemu okutulawo luno oluganda nga we mbadde ngezaako okutegeeza abatulaba ku Labbaika Islam Media kuyina ensonga asbaabu eziviirako omuntu okutulawo oluganda era ezo asbaabu ze mbadde njagala tubeere nga tukola ki tukoonako abantu bazitegeere kuba sheekh kiba kirungi nnyo omuntu yenna neyetegereza ebintu bino n'amanya nti nno bino ebintu byebiviirako ensonga nnyingi nnyo ne inshallah okusinziira olw'obufunda bw'obudde bwe tuweebwa ku mukutu guno ogwa Labbaika tujja kuwaayo ensonga ntini nnyo inshallahu taala so muzimu ku nsonga ezireetera okubeera nti omuntu akutulawo oluganda mulimu kye bayita aljahal obusiru oba obutamanya tubuyite ki aljahalbuyabuya butategeera butamanya obutategeera n'obutamanya kuba omuntu sheekh ono aba akutuddewo oluganda aba tamanyi kuba ebiseera ebisinga abazze okuleetera embeera ekutulawo oluganda aba tamanyi naawe akutuddewo oba tomanyi so mu butuufu omuntu ajja ayinza okuba nga mutuufu tamanyi minzaani yokukola ki yokulunga oluganda obuzito bw'okuyunga oluganda n'obuzito bw'okutulawo oluganda kituufu kati omuntu ayinza okuba nga tamanyi nti okuyunga oluganda kiri wajibu bwekuba nga okuyunga oluganda kwa tteeka kusinziira ku aya ezasomebwa netugamba wabudu llah wala tushriku bihi shay'a wabilwalidaini ihsana wabidhil qurba walyatama ezo aya omuntu ayinza okuba nga takikola ki tazimanyi omuntu asobola okuba nga tamanyi ti sheekh nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallama ye kenyini agamba man arada an yabsata lahu fi rizqi omuntu yenna agala Allah abeere nga amugaziza mu byenfuna agala Allah okubeera nti amwongeza ku buwangaazi bwe agala okubeera nti abeera mu mbeera ennungi alina kuyunga luganda falyasir rahmu omuntu ayinza okuba nga takimanyi omuntu sheekh asobola okuba nti takimanyi nti man kaana omuntu yenna alina akkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero alina kuyunga luganda so omuntu ayinza okuba nga ebintu ebyo tabimanyi nga bino byonna byakola okutabula families okulaba nga abooluganda baawukana ng'abikona naye ng'ayimiridde ku butategeera na butamanya nga bambi singa abadde amanyi teyandikoze kino ndowooza gwe mulimu Labbaika Islam Media gwe tukolera okujja otumanyisa ebintu bino tubitegeere tubikole mutaamidani nga tugenderedde naye nga tumaze okumanyisibwa oba ntegereka sheekh nga tumaze okukola ki ate abatulaba ku lutimbe gaggadde nakino mukitegeere nti gwogaana okutegeera n'okunoonya okumanya tekigenda kuyisawo amaama rabbika mu maaso g'omulezi wa Allah kubanga ignorance tegenda kubeera nsonga egamba nti Allah saamanya ekibuuzo kijja kujja lwaki tewamanya ng'ate Allah yakussiza ebitabo Allah yakusindikira ababaka bashiran wa nadhira nga basanyusa era batiisa bwe noosalamu ebiseera byo byonna obimalire mu bitali ddiini n'otamanya biki Allah byakubanja n'okoleramu ensobi nga nnyingi so ensonga gyoyogeddeko nkulu eyabadde okuwangala nga tebamanyi basiraamu twagala ennyo okusoma ekituleeta wano basiraamu mu nsonga zetubakubiriza nazo tuulako wansi w'omusomesa ate n'abasomesa nammwe mutuyambe abali eyo abasomesa musomese ebintu ebigasa abantu
kubanga n'abasomesa nabo bakoze omulimu munene okwetamya abantu okusoma. Omuntu agenda okutuula mu ddaruso agenze kutuula nga sheekh ali ku sheekh mulala eddakiika ana atema budde tebuliwo. Ogenda n'okukinoonyereza nga gwabadde atema amuyinako oluganda naye olw'ensonga nti balina bye banoonya Katonda agamba nti bwebiremedde baseeka katolofu abatamanyi. Ndowooza bwewali mufu twandibadde abasooka waggulu mu kuyunga oluganda. Kituufu. Tubeere ekyokulabirako eri bano abasigadde nga nabbi bwe yali. Alhamdulillah. Seeka ensonga wakatuweemu. Era sheekh nga nkyali ku nsonga eyo. Omuntu mbadde nsaba atulaba ku Labbaik Islam Media. Amanye bino ku Luganda. Wali tugambye nti nno omuntu ekimuleetera okutulawo Oluganda butamanya. Ne nandiyagadde omuntu kale atwale zino hadithi bbiri etugenda okwogerako. Hadithi emu hadithi ya Aisha mama waffe radiyallahu anhu. Agamba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam agamba arrahm Oluganda muallakat bil arsh. Lwekutte kuki? Ku arushi ya Allah. Se ekintu nga kyekutte ku arushi ya Allah. Luya olulengejja ku arushi ya Allah. Taqul man wasalani wasalani Allah jalla jalaluhu yenna nyunga Allah muyunge. Allah muyunga man qata'ani na buli nakutulawo wakati wange Allah kutulawo naye. Kati shekhi oyinza kuba nti omanye ebigambo bino nobeera ng'okutulawo Oluganda. Sheikh naye ensonga gye tuliko eno nzibu mbutuufu okuyunga Oluganda si nti ffe abali wano tuli balungi mu kuyunga Oluganda naye naffe tukola ki? Tugezaako. Era naffe mu famire batukaaba ne bagamba nti gundi oyo si mwangu naye wallahi tugezaako. Era ffenna tusabe weŋŋambira abantu mu ddwa ze tulina okusinga okusaba Allah tunsabe Allah tuteerewo okubeera nti tuyunga Oluganda era tuteeke wala n'okutulawo Oluganda kuba kintu kibi nnyo Sheikh okutulawo Oluganda. Era tulaba wakitegeera kino notegeere na hadithi ya mama waffe Aisha. Ekitegeeza nti buli w'okutulawo wakati wo ne muganda wo ng'olowooza nti okutuddewo na muganda wo naye okutuddewo na Allah oba okutuddewo na Allah. Buli lw'ogayalirira ow'oluganda ogayaliridde enkolagana yo ne Allah oba kyova edduliya eno tutabuseeko Sheikh ya rabbana oba ebitulumiza obwavu n'endadde ezitakoma era kugayalirira Luganda. Sheikh tokimanyi nti nedda bataata baffe abo abato bajjajja baffe twakulira mu famire nga mubaamu eva abantu nga 2 abantu 3 nga muba abantu bangi ewaka nga muba abantu abaana basinga abaana ba taata muto abaana bali ku saidi ya mama twawumuliranga wamu nga tubeera wamu abantu nga 3 naye seeka ebiseera ebyo nga tewali olunaku lwe twasiiba njala ekyokulya nga tekibula ebibala byonna ebiri mu compound ebisaako ng'ebibala bingi emiti gyonna nga giriko ebibala nga bingi alhamdulillah. Naye wallahi otunula ebibala gye tulimu olwaleero naye kati omuntu abeera n'obwana obu bubiri bwaweerera bwe buli ewaka ekyemisana ne kibula n'alya kimu ng'ate abaana baliwo bameka 2 kutula Luganda. Neno hadithi yokubiri gye njagala omuntu ategeere ajjemu obutamanya era abatulaba ku Labbaik Islam Media mutegeere bino ebintu. Hadithi ng'eva ku Abdurrahman bin Auf yagamba sama Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yawuli omubaka wa Allah jalla jalaluhu ng'agamba seno hadithi al-Qudus qala Allah ta'ala bigambo bya Allah bannayi muwulirize bulungi Allah ayogera omutonzi waffe yagamba ana arrahman nze ndi musaasizi ate era lyeriki linnya lye wallahi min asma Allah mulimu erinnya lye Allahu arrahman arrahim wa ana khalaqtu arrahm nze natonda Oluganda wa shaqaqtu laha min ismi nalujjana mu linnya lyange ya rabbana arrahman arrahim mwenajja Oluganda arrahim faman wasalaha yenna ayunga Oluganda wasalatuhu muyunga waman qata'aha alukutula battatuhu. Allahu akbar ya rabbana. So omuntu osobola kuba nti omanye ebintu ebyo nobeera nti kano tukaze buzza mu Luganda bano bakategeere battatuhu Allah akubattula ya rabbana akutula wakati wo n'ateeka n'agamba nti ejjadde kitonde kyange nze nakitonda naye Allahu akbar ya rabbi saba Allah tuteekemu abo abali mu Luganda. Ekitegeeza nti mu mbeera eno Allah subhanahu wa ta'ala ajjeyo erinnya lye Arrahman. Kitegeeza nti buli yenna ayunga Oluganda atambulira mu kisikizo kya kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala na buli yenna alukutula Allah amugoba mu kusaasira kwe.
wallahi kigambo kinene hadithi nene sheikh saballo wekitibwa tekemu abo abayungu ndoza hadithi ezebbiri zimalira yenna abadde tamanyi buzito bwa Luganda okubutegeera naam hadithi bbiri hadithi ya Aisha ne Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhuma ebigambo bino sheikh wallahi byolese bigambo binene naam kigambo kutula Luganda wallahi kigambo kizito era gwe abadde akyeyagaliramu eyo ng'era olaba nti oli wakitalo nnyo wakutulawo wakati we ne baganda bwe kisokera ddala totegeera si kyategeeza si bigambo byange si bigambo bya sheikh bigambo ebiva mu hadithi zino kitegeeza nti gwe yenna eyayagalira mu kukutulawo Oluganda kabonera akalaga nti okutegeera ako kukyaliko question marks sheikh ensonga ey'okubiri ereetera abantu okutulawo Oluganda inshallah era gye tujja okukomako tujja kwongera ogigaziya mu session yaffe eddako inshallah takhir al-qismat al-mirath Allahu akbar okukeereya okutema sinagaana baidhawe kuba waliwo abaagaana waliwo abagaana naye waliwo abakeereya takhir al-qismat al-mirath okukeereyesa okugaba ebyobusika wallahi nsonga nkulu nnyo Allahu akbar sheikh nsonga nkulu nnyo simanyi abantu bakeereyo okugaba ebyobusika imazin bunafu bwabwe ogwo nno omusomo gw'obusika seeka tuguyina ku labbaika wano episode zitambula tulimu episode zinga 7 tuli ku maali ya busika alhamdulillah era wallahi twakiraba wano nti kasita omuddu Allah amujjulula ne tuteekateeka omuddu ono okumuziika ekiddako kugaba maali tetulindiriza tukuziika olwaleero enkya twagala emaali otukigabe okujjako ng'ebaddemu okukuŋŋaanya naku 3 naku 2 naye kasatu mala okukakasa kati emaali eweddeyo tulina bwe tutuuka ne tugamba nti yadde endala tukyaginoonya eno gye tukuŋŋaanyizaawo yeesooka ekole ki eveewo eri bwenajja naye tunagikola ki tunagiteekulula sheikh abantu balwawo okugaba emaali y'obusika ate kino kiri buli wamu mu family zonna imma azin bugayaavu bwabwe obanga ekibalwisa oluusi azin baba n'obutakolagana eno emaali Allah yeyagigaba kigambo kikulu sheikh si gwe agiteekamu togiteekamu pulaani zo omuntu abeeraawo n'agamba nti nno lwakuba sheikh oluusi tufuna omukisa bataata ne batugenda kuba bataata ne babaawo ne nabaawo omwana omukulu mu famire ng'omwana oyo omukulu yalabira ate baganda be kati ye mugabe emaali y'obusika abeera alaba bano nga baganda be abatalina funa ye kyalina abeera alaba nga abasaasira era nakusanze oyogera ku aya yusikumullah fi auladikum lidhakari mithlu hadhil unthayayn okulaga nti nno Allah yakola ki wallahi era omuntu yenna yina tulakola Baika Islam Media muzimu ku nsonga nga nkulu nnyo mu butuufu oba temunagaba maali ya busika mbadde tubasaba mugabe maali y'obusika ng'obudde bukyali kubanga mulaba nti muli wamu naye sawa yina mugenda kwekutulamu beekutulamu ate nga sheikh baabatuufu kubanze kati imma kuba omanyi kyabadde agamba nti ekireetera obuzibu kuba ngenda kwawukana naawe oli muganda wange naye obanga gwaviiriddeko ensonga okubeera nti emaali ya taata wange yafa eganye okubeera nti ogabwa ngenda kubeera nti nkunyiigira kwa lwaki nkunyiigira kuba nnyinza okubeera nti ndabira ddala taata wange yafa omuleetera ebizibu gyali mu kabuli ate nange nga ndaba ondeetedde ebizibu kuba Allah yampadda emmeera ennyiga ate ndaba obukadde bwange abiri awo okutagulula ate gw'okyasibye awo kyoba olabanga mu butuufu Allah ye atwagala nnyo Allah atwagala nnyo kuba Allah ye yamala dde okugaba gwe lwaki oyingira nina omuddu gwe nali naye saba Allah fenna Allah atulungamye balina ensonga ze baali boogerako ez'ebyobusika nga bajjajja baabirekawo jjajja yasooka bwe yafa n'alekawo emaali bano abaddako bano abaana be yali azadde bataata baagikuumira wamu tebaagigabana nabo ne batuuka okufa omu ku omu ne baggwawo ng'emaali ekyali wamu bataata ne baggwawo kati abazzukulu omujijo gw'abazzukulu mubeeramu abazzukulu abatabuka nga bagamba ffe mutulage omugabo gwaffe mu maali ya jjajja tufune ekyaffe taata kyalina okukola ki kyalina okufuna oli omuddu yabuuza abaana bano abagaa nti mwe mulowooza
bala abagireka awamu baali tebategeera nakwata ku mutwe nga nti naye omusajja okyayogerako akitegeera fi kitaabillah Allah agambye nti tilka hududullah ezo zensabosabo za Allah ye Allah agambye baliwo baba nga bagireka wamu olw'obutamanya ate nammwe temugireka wamu mwe mugigabe kubanga Allah agambye nti omuntu bw'afa emaali yegabirwe temufuna zambi lisikire wallahi ensonga seeka tujja koma ku nsonga eyo obudde ndaba butwala kantindiggwa naye basiramu ensonga ezebbiri tuzinogere eddagala aljaharu obutamanya wa ta'khir qismatil mirath n'okubeera nga tukeereyesa okugaba emaali y'abafu ensonga tuzitwale nga nkulu tugende tusome kyekisookera ddala tutegeere obuzito bw'ensonga ate tetuddamu kubeera nga tunafuya ensonga y'okuyunga oluganda nsonga nkulu tugambye nti ku saidi y'okuyunga ibaada nnene ku saidi y'okutula zambi ddene bw'oyunga kuliko ejjana bw'okutula kuliko omuliro sheekh mu kigambo kimu bibiri njagala omalirize inshallah osibule abatula bakula Bikers la media mbasaba mubeere nti ensonga zino muzikwata nga nkulu nnyo ddala ensonga esembyeyo nsaba buli omu yenna ali ku Bikers la media oba agenda okuwulira omusomo guno ensonga eyo neyatakhil qismatul mirath mugikwate nga nkulu nnyo baseeka bano bemuyita mutuyite baseeka bemuyita si be bagaba era nabo bagenda kutuula meeting baseeka nga bana bataano era n'obanga olina omwana gwaweerera ng'amuweerera n'asoma n'akomawo okubeera nti waali beera ng'omwana omutunula mutagenda kubeera nti abayambako gaba yekka era agenda tuula olukiiko n'abaalimu nga bana bataano bagabe nga bagabisa ki bane Kurani yegaba ne Nabi Muhammad sallama yagaba so gwe yenna akereesa ng'okereesa oganya ogaba emaali kimanye nti ojemera Allah tujemedde ffe oswaza weeswaza wekka Allahu akbar kigambo kinene oyo nno Sheikh Hamza Semwogerere omu ku ba CEO oba tujja kumuyitira ddala omu ku ba director ba Labbaika Travels alhamdulillah Sheikh tukweyanziza ebigambo bibadde bizito ne wasu yagyosembezaayo nkakasa nti yenna alina obwongo obutoola era ng'ategeera nkakasa nti alina kyajjeemu mu episode eno abatulaba ku lutimbe gaggadde twagala kubeebaza mwebale kwekuumira ku lutimbe luno amazima gali nti mutuwadde amaanyi mangi baada Allah agukongera okugenda mu maaso n'okukola omulimu guno ogw'okubanga tutuusa okumanyisa abantu ebikwatagana ku ddiini yaabwe n'edduniya okutwaliza awamu ensimbi abazitussaamu be baganda baffe aba Labbaika Travels era nga mukama waffe ono Hamza Semwogerere y'omu ku bakama baffe mu Labbaika Travels genda wali ku Kyamutawazi Russell Road ekizimbe kyekiri wakati wa Jinja Road n'Enkuruma kye bayita Kyamutawazi Shopping Mall genda awo obuze office 221 ojja kuba otuuse ku baganda baffe aba Labbaika Travels tuteekateeka genda mu umra ya December ennaku 14 ng'oli mu bifo ebyekitiibwa Makka ne Madina jangu oli ku Labbaika insha Allah taala ojja kubanga ensonga zo zikulwako ate ne hijja esembedde omwaka ogujja 2024 hijja esembedde mujje tubeere nga tutandika okukwasaganya ku nsonga zammwe eza hijja tubadde ne baganda baffe aba Iraj Foundation era nga episode yaffe olunaku olwaleero tubadde ku offices za Iraj Foundation wano ekyebando ekizimbe Brenda Plaza genda baganda baffe aba Iraj obatuukeko okwata bukwasi wali ku Erisa Road gwe ne weebuuza omubuuzaawo mu katundu awo nogamba nti mbuuza Brenda Plaza bajja gikutuusaako baganda baffe aba Iraj Foundation abo nno bavubuka beewaayo tubayita bavubuka olw'ensonga ntubala bakyali baana amaanyi bakyagalina beewaayo okukola omulimu omunene ogutali mwangu ogw'okubanga bayambako okutuusa obuyambi eri abateekeddwa okubeera nga bubufuna gw'omugagga nga Allah jalla jalaalu akuguliddewo sente ozirina muyina ebintu emuyina ewaka eyo nga temukyabikozesa ate nga bikyali birungi bitwale ku Iraj Foundation babituuse kwa bateekeddwa okubeera nga babifuna oyinza okubanga gwe ensimbi z'olina genda ku Iraj Foundation obeere ng'otuusayo akasenteko abavubuka ab'amazima abantu balamwali ab'essimbu ensimbi zo bajja gituusa ku bantu bennyini abateekeddwa okubeera bazifuna baganda baffe abatusaba Allah bateere obwangu mulimu gwe bakola ogw'okubeera nga bayamba ku beetaavu ate n'okutuusa obuyambi bwabo abaagala okubeera nga bayamba tubadde ne baganda baffe aba Be Well Therapy abo nno bakyala abakuguka mu kiyitibwa omuntu ne emotions ze abakyala abo namba we zirawo wansi bakooneko bajja kubeera nga bakuyambako okulwanyisa stress
okulwanyisa depression. Abamu muyina ebizibu bingi ebiri mental, muyina mental disorders nyingi ezibatawaanya. Tuukirira abakyala abo, namba weziri awo ba counselors ojja kubeera nga ate bakuyamba mu mbeera gy'oyitamu. Baganda baffe aba Halk Media Uganda Limited abo nno bakugu mu printing, buli kyonna ekikwatagana ne printing, indoor ne outdoor branding. Genda wali ku Nasser Road, ekizimbe Printers Arcade, omwaliro gw'okubiri, edduuka U9. Ensonga zo zonna bajja kubeera nga bazikolako. Ainu Shamsu essomero lyaffe lyatandika dde okuwandiisa abaana. Genda twalayo omwana bamuwandiise. Secondary tugisuubira okubanga etandika omwaka ogujja okubeera nga ate ekwasaganya abayizi baffe. Mubadde ku lutimbe gaggadde Labbaika Islam Media, olutimbe lwammwe omwanjuzi era omutesitesi abadde Sheikh Bilali imaamu wammwe, Imaamu Kyamutawazi. Mukkirize mugende mu maaso n'okutambula naffe, tusetoke okuva we tuli okudda ku leve eddako nga tutambulira wamu n'okumanya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam.